Dr. Kiiza Besigye bwe yannyuka emirimu gy'okulembera ekibiina kya FDC, amakanda yagasimba ku ofiisi ze yateeka ku luguudo lw'e Katonga wano mu Kampala. Bangi ku bannakibiina bajja ku ofiisi zino olw'ensonga ezitali zimu, so nga ne Besigye bw'abaako ensonga z'ayagala okuttaanya eri eggwanga, bannamawulire abasinkanira wano. Wabaddewo endowooza nti Besigye okuteeka ofiisi zino kyanafuya abakulembeze ababeera Najjanankumbi eri ekitebe ekikulu eky'ekibiina kya FDC. Olwaleero twogeddeko ne Besigye era n'atubuulira emirimu egikolebwa e Katonga. Kye tukola e Katonga kye kino kye njogeddeko ekyokulaba nti abantu beegatta awatali kwawulayawula mu bibiina. Ab'ebibiina byonna nti twegatta twaŋŋaŋe. Dr. Besigye agamba nti abantu abagamba nti Katonga eremesa FDC okutambuza emirimu balina obuzibu bwabwe bwe balina okugonjoola so si kumwekwasa. Ndowooza abalina ebizibu mu pate bakozesa Katonga nga ekyokwekwasa naye tewali wetufunira obutakkaanya. Eyavuganyako ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga enfunda eziwera nnya, eggulo bwe yabadde ayogerako ku lumbe lwa Hussein Kyanjo, ebigambo bye byatambulidde nnyo ku bwegasi bw'oludda oluvuganya. Wadde ng'enfunda ziweze ng'abali ku ludda oluvuganya balemererwa okwegatta, Besigye agamba nti kati obubaka bulina kubeera bwa kugatta bannayuganda abaagala enkyukakyuka. So twogera ku kwegatta n'okubaako bye tukola ebweru w'akalulu si mu kalulu. Okwegatta okwo nkakasa kusoboka era kwetaagibwa mangu ddala. Twetegeke kubanga kwegatta kwokka kwe kusookerwako, naye bwe lumala okwegatta mulina okwetegeka ne mwekolamu omulimu ogw'okwetegeka n'okutegeezangana kiki ekirina okukolebwa tulyoke tukole ekyo ekisaanidde okwejja mu buwambe mwe tuli. Dr. Besigye agamba nti amayengo ekibiina kya FDC kye galimu obudde buno osanga bwe banaagavvuunuka kigenda kuba w'amaanyi n'okweza obuggya, kyokka mugumu nti ekibiina tekigenda kusajjuka. Era by'owulira n'ebbugumu erirabika n'okuwulikika liva ku bannakibiina okugezaako okugonjoola ebyo bye balaba ebisobola okutabula ekibiina kyabwe. Ensonga zino zijja kumalizibwa, okutegeeragana kujja kubaawo, ekibiina kikuyitemu okweyongera amaanyi. Besigye agamba nti tavangako mu byabufuzi era aboogera nti akozesa Ibrahim Ssemujjonganda ne Elias Lukwago okumutemera oluwendo oludda mu byobufuzi bamala googera. Tewali gwe nkozesa kudda mu byabufuzi. Waliwo benkolagana nabo okulwana kuva mu buwambe. Era Mulodi Saalongo Elias Lukwago, Honorable Ibrahim Ssemujjonganda tukolaganira wamu butereevu mu butya bwe tunajja eggwanga mu buwambe. Bye bakola mu kibiina birala, lutalo lwe tuzimba eno nga twegasse n'abalala birala. Olunaku olwokuna wiiki ewedde bannamawulire bakigwako bwe baakubwa ku kitebe kya FDC Najjanankumbi n'ebintu byabwe omuli amasimu ne bitwalibwa. Besigye kino akiyise kya buswavu. Ntwala obuvunaanyizibwa okwetondera bannamawulire bonna olw'ebyo ebyatuukawo ebyaliwo ku kitebe kyaffe. Nsaba tusonyiibwe. Ono agamba nti ensonga za ssente ezireesewo ebibuuzo mu FDC zigenza okutuuka mu lujjudde nga bagezezzaako okuzinogera eddagala munda mu kibiina naye ne zirema. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.